Okay, mbanirizaako mwenna abagoberezi baffe ku Smart Media ku channel ya YouTube naye ng'eno TV eno ekigambo ky'okkola Smart Media kyava mu mwami Katonda amusonyiwe byamusobako omugenzi Pastor Yiga. Yajja n'antunuulira nalaba n'ebbanga ettambule n'agamba Mubiru Smart leka kwefuula nga bw'olowooza naye nze byenkolabamu bye bino wammanga. Nambuulira ebintu bina naye nga byonna by'amaanyi. N'aŋŋamba ku ebyo ebina byeggamye nze nakolako 3. Nambuulira yakola TV, n'akola okupromotinga abayimbi, n'akola ne church. Ekyokuna sijja kibagamba. Amanya n'eddoboozi nze Mubiru Smart Ssaalongo Ssendi omwana w'Entuma mbalamusizzaako nnyo. Baabatumidde nnyo ab'e Masaka ab'e Kasso. N'olwekyo ndi wano olwaleero okubabuulira ku nsonga z'abayimbi ba Kadongo Kamu. Kadongo Kamu kye ki? Kadongo Kamu abantu bangi mwogera Kadongo Kamu alimu entalo, Kadongo Kamu alimu eŋŋumi. No, enkoko bw'eba egenda okubiika ng'etuusizza okuzaala okwongera ku kisibo ky'okukyaza, etakula weegenda okubiika kye twayitanga mu kyalo okukola enfo, etakulawo oli n'agamba enkoko erinnyirira enju yange naye nedda ssebo eba ekwongera nkulaakulana. Kaakati Kadongo Kamu alimu ebibiina naye ng'alina ddala ekibiina ekikulu. Ekibiina ekikulu kye kibaamu abayimbi kye bayita Komawo. Abasinga muli ekigambo Komawo temumanyi kitegeeza. Kisoboka kisitandinze ku bigambo bino ku kigambo kino wammanga nti kisoboka abayimbi ba Kadongo Kamu okwegatta ne banga bakozesa eddoboozi limu. Kye kigambo kisoboka. Kisoboka abayimbi ba Kadongo Kamu bonna ab'ensonga okwegatta ne bavaamu eddoboozi limu naba nga bakozesa omulyango gumu. Kisoboka Country Musicians Association Uganda. Kye kigambo Komawo kye muli abalala bakiyita Kamawu abalala Kimawu. So it is Komawu. K stands for kisoboka abayimbi ba Kadongo Kamu okukozesa eddoboozi limu. Kaakati waliyo n'abalala eyo ababaddewo bagamba be bannannyini kintu naye omuggo guba gwa Natema si gwa Nalonda. Bw'otya Kadongo Kamu ono gy'avudde abantu abamufuula omulimo mwe muli omukulu Fred Sebatta, omukulu Hamani Basudde Nabbi omugenzi, omukulu Paulo Kafero, omukulu Matiya Lwima, omukulu Dani Mugulo, omukulu Matiya Kakumirizi, omukulu Minsusera Segamwenge, omukulu Mathias Walukagga. Ffe abamu ye menta waffe kati nganze ye yampa omukono bw'ati yantaka ettaffaali okufuuka Mubiru Smart kuba yampa platform n'enjigirawo ebivuga n'enjigirawo bwe bayimba njigiriza abayimbi bayimba n'enjigirawo okuyiiya ennyimba n'enfuna n'ennya lya Mubiru Smart. Naye ebiseera ebisinga abantu batawaana nnyo okutegeera ng'ate balina amagezi naye nga si bagezi. Njagadde olwatushalinga emboozi eno ekintu Kadongo Kamu kitegeeza sanyukanga bw'oyiga. Ye muyimbi akuyimbira eno n'owuliriza obuwuumi bwa gita mwita naba nagamba ggulawo n'abawanuka mu bwangu munnoowo nze mpita. Otandise mu kunyumirwa n'osanyuka ate nga bw'oyiga nti kakati olwo oluyimba teruyigiriza naye lusomesa omukwano omwagalwa awo waalibadde omulumba otya. Kaakati bw'ogenda ku alubamu emabega n'osinga nayo ggwanga mujje n'oyiga n'osanga oluyimba baana bange n'osanga abawala mumpe mudde n'oyiga ate ng'osanyusibwa. Kaakati eyo katuveeyo naye nga oli ne Mubiru Smart ku Smart Media Online Broadcasting Service. Njagadde tunyumiru tuyige ebigambo bino ebikwata Kadongo Kamu. Wano wennyini wensinzidde bagiyita Smart Studios Digital Audio Factory. Wano buli muyimbi wa Kadongo Kamu anoonya okwegattako omuwenda aba alina okuyitako wano. Oba twaligambye nti Mubiru Smart ye mukongozi wa Kadongo Kamu ebyekika bya Kadongo Kamu kwe bituula olw'ensonga nti wano tuzaaliddewo abayimbi bangi era tuddiza abayimbi bangi engulu. Sikozesa bintu bingi nkozesa siri mugezi ne just mba mmanyi ekyokukola nti omuntu aba afulatinga bw'ati nnyina mumukolera ki. Ebintu ng'ebyo ebituyambye okubeerako ng'abantu naye nga nsaba tuwuliziganye ku bintu ebyo. Nsaba omuyimbi wajja gy'oli mubuuze bw'agamba nti muyimbi mubuuze osibuka mu kibiina ki eky'abayimbi, osibuka mu association y'abayimbi oba mu Nasale Bed. Naye nga association y'abayimbi njikubulidde bulungi ye era obukulembeze bwaffe tukulemberwa omwami Fred Sebatta
n'amyukibwa omukulu Wire Mukaabya. Awo ne tuzzaawo omukyala Jack Kizito ye Muwanika, ne tuzzaako Kajubi Kibijjigiri ye Sekuritale. Bw'avaawo ne tutambula bwe tutyo. Kaakati ensonga zaffe eza music zitambudde bwe zityo, tuteeza obukulembeze. Tulinawo abantu ab'enjawulo. Omwami Mukaabya, omwami Fred Sebatta amyukibwa omukulu Wire Mukaabya, omwami